ali mu kusayininga akaseera kano. I, Henry, returning officer of Kampala, returning officer of Kampala, pursuant the Parliamentary Elections Act Cap 177, declare Yimbazi Elias duly nominated as a candidate to contest for member of Parliament, however, division. This 26th day of February. People power. Our power. The campaign guidelines. I trust as a lawyer you will be a law-abiding citizen in the course of these campaigns. Of course, this is also an appeal to all the actors in this election to be law-abiding, and it stipulates the do's and the don'ts in the course of this campaign. I'm also going to give you a copy of the nomination form. I request, actually you are required to be here on Friday morning at 10 a.m. with a copy of your proposed campaign program. I'm saying proposed because we are coming to harmonize those programs, so there might be changes here and there. I will not expect any candidate to come with a program cast in stone, making it difficult for others to fit in. So that will be the purpose of that meeting, and thereafter the campaigns will commence. I still emphasize, let's be disciplined, and we shall have a smooth exercise. Amaze okuba nga nominatingibwa. Mind your footstep, mind your footstep, mind your footstep. What has been like? They have been rigorous. Now you know. Yes, we are done with nomination, and we believe that those in authority will not bar us from holding our rally as earlier agreed.
I believe what has been done to us in the morning will cease immediately, because those on authority are enjoying to ensure that we enjoy our rights. What exactly depends as we move down? My official agent, who had all the documents required for nomination, was arrested and kidnapped, and all documents, with all documents. So now you are nominated. Did you not lose out on all the documents? How were you able to all documents that were required to go to Those on the succumbed pressure from the citizens. So you were explaining to us how you were in position to gather your documents finally. How were you in position to gather your documents finally after losing those that you had prepared to bring here to the Electoral Commission? Those in authority succumbed to the pressure from the mighty political party, that is NUP, and the citizens of Uganda. They had to release my agent with all the documents. And that's how you have been nominated. What exactly is his story? Let's first have this gentleman, and then ono yabadde official agent gwe basoose kuwamba atutuulire kibaddewo, then ono gonna start. Amanyi yange Sylvie Charles, nze campaign manager ono Nabukoola. Kuva olunaku lwa Jemolo kazadde zinondoola, so kazadde ssaawa nga 3:30, drone yansazeeko mu Kitagobwa. Ne tugirabuukirira ne tudduka nnyo olw'okuba oluguudo lwa nfuufu, nzaaleko olunaku ne nduwona, naye nga kirabika badde bamaze ennaku nga bannondoola, kubanga message eno twagifunako nti waliwo abantu be baagala okukwata mu kampeyini eno, naddala nze nga campaign manager ne Meya Kawempe, okulaba nga puroguramu eno eba frustrated. Naye olunaku lwa leero ssaawa zibadde nga 2 n'eddakiika nga 4, mbadde ngenza okupiikinga proposer kuba omulimu gwawe kuteekateeka puroguramu eno okutambula bulungi. Mbadde n'akapaakinga bwe nti we nnina omujja drone nga 8 nezinsalako nekabanga lya military, ne bansalako ne nzigulawo. Mbadde nina empapula za candidate, ne bankwata ne bankanyuka mu drone. Mbadde nyambadde suit yange ya red, ne baŋŋamba oyambadde combat, ne mbagenda so combat suit. Ne bambuuza ku myaka gy'oli supposed kulabirira abazzukulu ki ekikubeeza mu kwagala Nuupu. Ne mbagamba okwagala kwange ekyo ne kinkubya, ne bankuba ttepe ne banyingiza munda, ne banteekako ekitambaala ku mutwe akakookolo. Kati wayise eddakiika nga 5 nga bakintaddeko, ninamu engeri ya pressure, ne balaba nga pressure zeyagala kunkuba, ne bakinzijjako. Ne baŋŋamba tukutumiza amazzi, ne bagamba nedda saagala mazzi. Ne baŋŋamba ebigambo nti ki ekibeesibya mu bintu bino, naddala gwe oli Muganda bagambye gwe Sserubiri, ki ekikwesibya mu bintu bino. Ne mbagamba twagala kununula ggwanga lino, era ne bankuba. Babadde olw'okuba tubadde mu kifo kimu, tumazeemu nno essaawa nga 2, wayiseewo akaseera katono omusirikale omu n'aleeta post nga President Kyagulanyi postinze mu ku luyingo, genda oli enkokoyo. Ne bangamba gwe tukusesemye naye obiddangamu bino. Obuvumu obujjewo bubaddamu? Obuvumu twagala kununula ggwanga lino, kubanga nze ne bwe mba nvudde mu nsi muno njagala abaana bange babe nga balina be batudde baba tebengedde. Struggle tugimazeemu ebbanga ddene, tetusobola kupowa okulaba nga eggwanga lino tulinunudde. N'ekisinza okuneewuunyisa, essuuti yange ndabika bagyegombye bagitutte ne banyambula neesigala mu underwear paka lubanga olinamu ssente ne mbagamba kusibu kuliko ssente, omulamu bw'ayisambala ku jiini. So era olwakati ndi mu jiini nengula n'akasaati kano akantippye, naye nga essuuti yange balabika bagyegombye yo bagitutte. Kansala Lukoola, tubuulire olunaku lubadde lutya okutuuka ebiwandiiko by'okubula? Olunaku lulabika terunnaba kuziba naye lubadde luwanvu, lukyali era luwanvu. Tuzukukidde mu mbeera enembi nga tulowooza nti demokrasiya nga bw'atera okwogerwako era ddala bw'ali kumbe mulinnyirire. Bazinzeeko ewange kyokka nga twabatebuse nti bajja kujja, era babadde bajja ne mu hoteeri gye nasuze ne tuddukayo obuddusi mu mbeera ey'akanyamberege. Ebintu byaffe babikutte, omuntu waffe bamukutte n'abalala bangi.
ekifo we tulina okusisinkana abantu baffe nakyo bakisazeeko bayiyeewo amagye n'abalala abali mu bukookolo abambadde ebiddugavu kyokka nga kano ka by election kokka ke kabatawaanya olw'effuga bbi bafootola demokrasi balinyirira eddembe ly'obuntu lwakuba tetugenda kusirika tetugenda kulekeraawo tujja kusigala nga twogera ku ffuga bbi tujja kusigala nga tuvumirira ebikolwa ebyo. Kanso banayisaba kuterezaamu kubanga nti many journalists bali stuck soke tugaziwemuko ffenna ne bannabyabufuzi so that bannamawulire bano bonna bafuna space soke tugaziwemuko naffe abagenda kati gaziwamuko okutomesa endaalo kubanga many journalists bali eri ali mivule yambaako bannamawulire bonna bafune tusikemuke mabega tugaziwe so that yakasa mwine emizindaalo kibweka guys tugenda gira only once guys Executive platform to represent them. mujye musembere temuteka mu tusike muko katono guys tweyongere muko tudde muke mabega guys ati tudde muke mabega pena kasobazi kola bachi kola bachi guys Adam tugaziwe Shortly after Alex Luswalwemba was nominated, then Hajat Now, him being nominated, the Electoral Commission is in position to nominate another candidate who will submit and the Electoral Commission offices midday and that candidate is expected to ensure when the guys tugenda kwera interview only once tetugenda kuddamu Adam tugende We'll go back to council to speak to him and understand what exactly transpired as he came for nomination. Now that he's duly nominated, what happens to him? Council, which events led to your nomination today? What describes the environment earlier? Basebo ne banyabo olunaku lwa leero teruwoomye amakya ga leero tubadde tuteekateeka tujje wano nga bwe twakkaanya ne Electoral Commission n'etuwa buli omu bw'alina okujja. Nze n'ekibiina kyange baatuwa essaawa 5 ez'okumakya kyokka essaawa awo 2 n'obudakiika abasajja ne bajja ne baba nga basazeeko ekifo ky'Ewambogo we tulina okuba n'abantu baffe we tulina obbasiibula nga tujja wano ate oluvannyuma tubasange nga bwe twateesezza jo n'abapoliisi. Kyannaku ti abasajja abo baakedde waka wange baakeddewo abantu bonna abandi ku lusegere ate ne batakomaoko ne baba nga batulondoola buli we tudda era kye bakoze olwaleero ne bakwata omuntu wange gwe nalonda nga yalina okumbeera ku lusegere ne we siri yalina okuggusa ebyo bye sikoze gwe tuyita official agent. Bamukwatidde Ewambogo ne bamuteeka mu drone ne bamutulugunya n'ebiwandiiko byonna ebikola mu kwewandiisa byonna ne bamukwata nabyo ate nange ne banjigga gye mbadde ndi nga bano bafeffetta n'enzirukayo buddusi kuyita mu kadirisa oba emmanju ewa hoteri gye nasuzeemu kuba nabadde ntya okujja okunsanga ewange mu kiro bannemese okujja okwesimbawo naye era basobodde okuwamba ebiwandiiko byaffe okubuzaawo omuntu waffe okumutulugunya ne tujja wano ne tutegeezaako ku Electoral Commission ng'abagezi ate nga bateeketeeke mu nsonga zino ne tutandika okukola n'abakulembeze b'NUP okuddamu okujjuza empapula endala. Kale oluvannyuma olw'okubanga babatadde ku nninga abo abali mu buyinza ab'effuga bbi babadde nga balina okuta omuntu waffe era tubadde tuli awo ng'alabiseeko tumaliriza ensonga kati nominations ziwedde kwewandiisa kuwedde basebo ne bannyabo bannayuganda abali eyo. Bwe tuva wano tuddayo ku kifo kyaffe Ewambogo tugambe abasajja abo bakwata mundu abaliwo abambadde ebyambalo ebya buli kika
timuveewo wano tuzze okukuba olukuŋŋaana lwaffe nga bwe twabadde tuteeseteese kuba ddembe lyaffe lya bwebange okunyumirwa ekibiina kyaffe eky'ebyobufuzi ddembe lyaffe lya bwebange okusisinkana be twagala okuba nabo okwesimbawo okunyumirwa abo bonna be twagala okuba nabo nga tuli wamu nabo era gye tulage Kawempe ku kisaawe Wambogo emabega w'omuzikiti bwe tudda bwe tuva wano basebo ne bannyabo ejjo basebo ne bannyabo twatudde n'abakwata mundu abakuuma ddembe abalina oddikuuma kaakano abamu ku bo nga be balirinnyirira nti tujja kumaliriza okwewandiisa tuddemu tusisinkane abantu baffe era ekyo twakikanyizaako nga tuli mu ofiisi ya RPC Regional Police Commander atuule Kawempe awo ku poliisi era ffe tukyali ku ndagaano eyo gye twakanyizaako twewuunya bwewuunya okuba nga bazze okusaalimbira ate bwe tulina okubeera tugenda bagobawo bwe tuva wano mwe bannamawulire bwe muba muwakana mujje nga mutugoberera mulabo ba tetugenda bagamba baveewo. What describes your day-to-day as you came for nomination? What exactly were you starting? We had prepared well in concert with the Electoral Commission that today at 11 a.m. our nomination would be effected. We prepared all the documents. They were kept with my official agent. I chose not to stay at my home because I was aware that some armed men were following us. Unfortunately, when they failed to trace me, they chose to trace my official agent. As my official agent was in the final stages of preparations, picking the proposer and the seconder so that we could meet and come for nomination, he was kidnapped by armed men. He was put in a waiting drone. He has been tortured. All the documents have been confiscated. His suit has been taken away by those armed men. He was later released as we were preparing other documents for purposes of nomination. Our place, which we organized for purposes of a rally or addressing our supporters after nomination, has been taken over by armed men. But we are going there soon after here to tell them to move away from that place because it was earmarked for our meeting and further activities. So what has been done today is very dangerous to our democracy. I thank you. What is your overview of the process and the events that have happened to your country? What's your question again? What's your overview of the processes today and the events that happened prior to nomination of your candidate? Of course, ekibaddewo olunaku olwaleero kiraga nti bannaffe ate batidde bukyali. Twali tulowooza akatengo kanajjaawo nga olunaku lw'okulonda lusembedde naye ate balaze obutiitiizi nga bukyali. Balina effujjo bakoze ku candidate waffe ku official agent. Kuba kati official agent alina ebiwandiiko, alina academic documents zonna, muwamba waaki kubanga mugamba nti mulina amaanyi. Tugende eri abantu basalewo batubuulire nti ffe ono gwe twagala. So tuvumirira effujjo lino erikoleddwa ku bantu baffe ne deployment y'amaanyi gye tulabye ku nguudo nakinga tebakkiriza abantu kwetaayaaya. Ekyo tekyetaagisa kubanga abantu bano ba mirembe, tuli mu kaseera ka campaigns ka politics. Buli omu mumuleke asobole okwetaayaaya akozese eddembe lye erimuweebwa ssemateeka okwesimbawo nga bwe tulina kanso Nalukoola. Buli muntu asobole okulonda gw'ayagala okulonda. Bw'oba weewulira nti mulina candidate ow'amaanyi, tugende eri abantu, tukola fujjo, just tugende okampeyininge, tulindirire abantu bo basalewo. Naye ffe nga NUP ne kanso Nalukoola candidate waffe tulina essuubi nti
obuwanguzi butuli mu 5 kyobudola balwana nnyo bakola effujjo kuba tojja kuwulirayo omuntu mulala gwe bakozeeko effujjo lino kubanga bamanyi nti abantu amaanyi g'abantu gali mabega wa council Nalukola naye tusaba electoral commission yo ebeere professional ekole omulimu gwayo kati tuli mu kuvumirira bamukwata mundu kubanga be bakoze effujjo electoral commission etugyebaza kubanga etureceivinze era tubasaba process yonna bagikwate professionally tutera biwulira twalaba ebyali ekawuyunga ate nga abakola effujjo ekayunga si bamukwata mundu bokka ni n'akakiiko k'ebyokulonda keetaba mu mivu egyo katusuubire nti ku luno bagenda kukola ekituufu. What has happened today is despicable because for our candidate to be treated the way he has for our official agent to be abducted, he had all the documents, academic documents and so on, to be abducted and all the chaos that was done was totally uncalled for. We condemn in the strongest terms possible this confusion that has been orchestrated by security forces. Very unnecessary because even the deployment all over the place, trying to make sure people don't, those that want to connect with their candidate and so on, it is uncalled for, it is unnecessary. We are in a political season. Let people express themselves, those that want to vote for whoever do so. So the fear that has been exhibited by the regime, it's really too early for that fear. Maybe you don't blame them because they know we have a winning candidate. We hope that the Electoral Commission will handle this election professionally. We want to appreciate them. They've received us, nominated our candidate. Today we are condemning the security forces. Our hope is that along the way we shall also be condemning the Electoral Commission also because there's a history. We saw what happened in Kayunga. It was a mixture of security operatives, but also the Electoral Commission played a part in the confusion that happened in Kayunga for that election to be stolen. Our hope is that the Electoral Commission will be professional all the way so that the will of the people gets to be displayed. Just a quick one. Let's tell us about those that have been for me, I wanted to appreciate the people of Kawempe here because from the time after the documents were taken away, all the people were willing in Kawempe to come and give us new signatures. So I want to appreciate the people of Kawempe for showing us that support. And we are sure that if our comrade Serubiri had not been released, by this time, the regime thought, and Council Nalukola did not tell you that there has been an effort to force him to nominate tomorrow, the last day. We insisted that we must nominate him today because we knew that if we don't nominate him today, they are going to do these games. So we are sure that when they saw us here, trying to find a way of ensuring that our candidate is nominated nonetheless, that is how they released Serubiri. If it wasn't that, it was very clear that they wanted to get him and make sure that our candidate is not nominated. So I want to appreciate the people of Kawempe. Twagala kwebaza abantu baffe aba Kawempe wano. Kubanga amawulire bwe bagafunye bwe bati baze mu bungi mubalabye abakyala abali eyo bikibona ne bajja ne bagezaako tuwa signatures empya abadde tebalina ID zaabwe ne bagenda ne bazinona mu mayimba gaabwe okulaba nga candidate waffe abeera nominated. Tumanyi bulungi nnyo wabaddewo effort babadde bagezaako okulaba nga candidate waffe tuminominatinga olunaku olusembayo ndowooza nga baagala muwamba oba baagala kwamba empapula ze batulemesa okumunominatinga naye twebaze Katonda tatuwadde n'amagezi candidate waffe n'asobola okutuuka wano ne tutandikirawo okujuza forms empya era bwe balabye ekyo ne balilizinga oba ne bata comrade waffe Serubiri. Kyonna kye bakola tujja kuwangula kubanga kano akalulu protest vote atandikira wano basebo ne banyabo. Protest vote kitegeeza titugenda kuvaayo tuprotestinge against bad governance, ebikolwa byonna bino bye tulaba bali mu kwongera okwerabisa bana ba regime tujja bawangula inshallah. Tugenda Kawempe Bogo. Kulembe. Yes, abalungi temuvaako. Abalungi temuvaako, abalungi abaliko temuvaako. Akaseera kano nga Council Nalukola agambye agenda Wambogo we bayiye security. Era agambye abantu be Kawempe mwenna muli ready okubanga mumweyungako Kawempe.
this is in. Okay. This is okulaba ng'ensonga eno etereera kuba olwawulidde ensonga eno baddukiddewo abakawempe north constituency ne bajja ne batuwa siginikyasi bupya ekiteekateeka kyova olaba n'abali mu buyinza ababadde bawandiyo emmotoka eri wani omuwuliza wa Busoga 1. Olaba oti Chanjo! 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 Emmotoka yaffe esembere wano. bamuleka agende mu ddala. Ye embeera eriwo embeera ya bunkenke muganda wange bayiye buli kimu buli kika kya militale kati gwe tambuza message yeyo embeera eriwo gwe muganda wange andaba akaseera kano yeyo embeera eriwo gwe andaba akaseera kano mbeera ya bunkenke embeera eriwo mulungi andaba akaseera kano okuweereza buli kimu ekigenda mu maaso yeyo embeera eriwo embeera ya bunkenke okulaba nga kimu kigenda bulungi tuli buterefu life embeera ya bunkenke nyini ddala omulungi andaba akaseera kano mbeera ya bunkenke mbeera ya bunkenke People power, our power, people power, our power. kati mutusabire embeera yonna eddako embeera eri maaso yeeyo embeera kati ate eri maaso waliwo drone situmanyi oba avaawo waliwo drone already are nominated. Mbeera ya bunkenke bagala kutandika kutukwata. Mbeera ya bunkenke misinde ku misinde munnamawulire omu owabukedde gwe bayitaddewo ganyana bamu mbeera ya bunkenke mbeera ya bunkenke
mbeera ya bunkenke nnyo nnyini ddala. Leader of opposition waali wano naye embeera ya bunkenke. Mbeera ya bunkenke situmanyi kiddako. Embeera ya bunkenke. Embeera ya bunkenke. Yes, embeera ya bunkenke. Tuli ne leader of opposition. Kawuki genda kuno. Jangu naawe. Tuula Kawuki. Tambula ne road. Tambula. Tambulire kuno. Tuli wano live akaseera kano mulungi atulaba. Tuli wamu eno motoka gyolaba ya leader of opposition. Ndi ku motoka ya leader of opposition. Honorable Joel Ssenyonyi. Mbeera ya bunkenke. Tugende mu maaso. Tugenda nyenyi wabira gwa. Tuli ku motoka ya leader of opposition. Tuko kasituko mu. zinyweze mugo bagendera kuvuga omugo nyweze simu zobbo nyweze ebintu byobino bagenda okukuba kikokezo baagala obudde Ezo za leader of opposition. Tolaba kigenda maaso oli ku Munu TV tolaba kigenda maaso oli ku Munu TV tolaba kigenda maaso oli ku Munu TV essaawa eno oli ku Munu TV tolaba kigenda maaso ku Munu TV essaawa eno tolaba ekigenda maaso ali ku Munu TV essaawa eno tolaba ekigenda maaso omubaka tolaba ekigenda maaso essaawa eno babo jajatirya kawempe tolaba tirya kawempe tolaba tirya kawempe essaawa eno babo Kansala Lukola wambiddwa. babo bakuba mwana tolaba tirya kawempe Awambiddwa. babo tolaba Kansala Lukola wambiddwa. Emereni
omulungi atuoba kansona lukola awambiddwa tekiro kawempe mmere ya bunkenke kawempe Temuduka. Muzaise mutodi temuduka. Munabisoboka nani. Temuduka. Mutambule. Muleke. Temuduka. Kanso bagala mutwala adusidwa mu ddwaliro mbere ya bunkenke akubidwa kanso bamututte bamuwambye omusajja amutuka bamukuba bamutta blakinyiniza omusajja bamutta kanso bamutwala bamutta kanso bamuwambye nalukola awambiddwa abajjati bamukuba ababimumukuba nabo bamutta awambiddwa nalukola awambiddwa bamututte ye drone zizo drone zimuwambye awambiddwa zizo drone zimututte Live bullet! Security club! Live bullet! Live bullet! Kamera kwa club! Live bullet! Olina kyabadde musomesa ku kamera abajjati bamuwambye kyenyiza okutegeezaako amasasi ganyoka ekawempe Tuli mutula road wano okwe chairman we Wambogo embeera sinyangu candidate bamuwambye wedde no uya bizaako kubeera nabo tuli wano
kamera eno gyolaba kati etunudde ku lopu tetumanyi kiddako. Kandidate awambiddwa. Kandidate awambiddwa. Drone ezo zenkulaze ze zimuwambye. Drone ezo zenkulazeeko ze zimuwambye. Live bullet wano Kawempe tula. Live bullet kyenyinza okugamba mugunja atulaba. Kansona Lukola awambiddwa. Ezo emmotoka za jati kyenyinza okutegeezaako. Live bullet. Olina kyabadde musomesa. Tuli Kawempe. Amasasi ganyoka. Amasasi ganyoka. Kyenyinza kutegeeza abantu basudde ebintu byabwe. Piki bazisuddewo olw'amasasi okunyoka. Kansona Lukola amaze okuba nga awambibwa. Kansona Lukola amaze okuba nga awambibwa. Bwe nkulengezaako wano ndi ku mmoloka za leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi y'omu ku babaddewo. Embeera bwetyo bweri kyenyinza okutegeezako mulungi andaba bamuwambye. Uno mwana bamukubye essasi. Ono bamukubye essasi. Ono akubye essasi. Ono bamukubye essasi ku mutwe. Waliwo gwe bakubye essasi ku mutwe. Waliwo gwe bakubye essasi ku mutwe. Waliwo gwe bakubye essasi. Uno gwe bakubye essasi. Uno gwe bakubye essasi. Kawempe kitabuse. Kawempe kitabuse. Uno addusiddwa mu ddwaliro. Bamukubye essasi. Bamukubye essasi. Kiri Kawempe. Tuli Kawempe olina kyabadde musomesa ku kamera. Bayiru olutalo. Bamukubye essasi. Bamukubye essasi addusiddwa mu kalwaliro akasoose. Asooke afune ku medical naye nga tetumanyikireko. Tuli Kawempe. Tuli Kawempe. Tuli Kawempe. Gwe mulungi andaba. Olina kyabadde musomesa. Boss. Ibadde odo musajja n'agamba kamera. Bamututte. Embeera ya bunkenke omulungi andaba Kawempe. Embeera ya Kawempe. Munzikirize waliwo omwana akubiddwa essasi naye abasajja bawadde short order nti buli wa kamera mu mukube. Era gye emisinde gy'obadde olaba tudduka. Era gye emisinde gy'obadde olaba tudduka. Abasajja bawadde order ne bagamba buli wa kamera shoot. Muganda wange kyawuliddeko nga sinza butadduka butebereramu. Omusajja wadde oda abadde wajja ati agambye shoot. Neŋŋamba Mukama Katonda ntaasa butaasa simanyi kiddako naye ng'akubiddwa. Waliwo gwe akubiddwa essasi Kansona Lukola ye bamuwambye dda. Mbeera bwetyo bweri. Abantu abakubiddwa ab'enjawulo baabo. Baabano bonna abakubiddwa. Baabano babakubiddwa baddusibwa amalwaliro. Baabano baddusibwa amalwaliro wano okumpi. Omulungi atulaba. Waliwo eddwaliro wano gwe ali e Kawempe. Buli gwe wakati wa 25 addusibwa wano mu ddwaliro. Tuli Kawempe. Amanya n'eddoboozi. Olina kyabadde musomesa ku kamera okulaga ekiriwo. Kawempe kitabuse. Kawempe kitabuse. Waliwo omukyalo omu akubiddwa essasi yentegeddeko kyenyinza okutegeezako mulungi andaba.
Miracle Ibula Top TV bamukubye erizo. Waliwo munnamawulire wa Top TV. Miracle bayita Miracle Ibula bamukubye erizo ne lyatika. Kyenyinza okutegeezaako tetumanyi kiddako gwe omulungi andaba mbeera ya bunkenke Kawempe mbeera ya bunkenke kyenyinza okutegeezaako toyerabira kubanga osubscribinga nkugambye omusajja wa Jati agambye shoot nga nyina okwebereramu omusajja agambye shoot kyenyinza okutegeezaako amasasi ganyose nga 50 nga tegasiriikiriza kyenyinza okutegeezaako tuli wano waliwo eddwaliro wano ali muddira bakaseera kano kansubire kamera ogiraba bulungi eddwaliro eryo abaana abamu we baddusiddwa era abantu abamu tetubamanyi gye bali naye nga kyenyinza okutegeezaako ye kanso nalukola yawambiddwa drone ze nakulengezaako osobola okuddayo mweno live n'olaba drone ezo ezamuwambye nkugambye mbadde nkyamukavalinga omusajja n'agamba shoot neŋŋamba waaye omugezi ova wano nange nenebeereramu kuba agambye shoot neŋŋamba siyinza kubeerawo wano kuba agambye oda kuba buli wa kamera odeze agambye kuba buli wa kamera nga tebaagala kubalaga kigenda mu maaso kuba buli wa kamera neŋŋamba asinza kubeerawo gwe muganda wange ndaba akaseera kano tuli Kawempe embeera bweri okulaga buli kimu kigenda mu maaso tuli wano ku ddwaliro lino ye Kanso Nalukola awambiddwa eddwaliro lino lyendi mukulegeza due to the funding of UNAIDS and what has become of it. And he summarized that we cannot rest the fight against HIV/AIDS. We need to proceed and be resilient. We shall be victorious. Kama Katikkiro, ekiseera kino katufune Dr. Ruth Ssenyonyi ajje naye atutuuseeko obubaka kuva mu Uganda AIDS Commission. Ebyo biba biralo owajja ki amukutte muno wagala papa temubeere nze mbabuulira buwulidde eramu nze ibeeramu sokoveeyo banaye munansonyiwa okuddako eno ebbali obusajja bubadde bumbala mbadde bwagala kunkwata ne bwolaba nziruseeyo bubadde buli mukumbala nga bwagala kunkwata munansonyiwa era babano nkyabalaba bakyangoberera abali mu kaki agezaako okumbala naye nange mbalaba munansonyiwa ovaayo naye bubadde bumbala kuva eri so kyekyo ekiriwo essaawa eno yeno embeera gyolaba eri ku luguudo essaawa eno bali mutubala bagala tukwata naye buli kimu kye bakola nze mbakenga bagala kumbala naye nze mbalaba bali mukumbala bagala kunkwata naye temuvaako
bali mu tubala baagala tuvuba nebeerako tovaako. Aziriseemu kasajja kamutadde mu nsingo wano naye nno buli mu kumbala. Buli mu kumbala nze mbulaba. Papa kyo kiriwo. Bannaye mwe abagenda mu maaso n'otukulaba. Embeera bweri omulungi andaba akaseera kano nga tukyali wano ku ddwaliro abantu abamu we baddusiddwa. Embeera gyenyinza okutegeezaako nti abantu bangi nnyo bali awo bagamba bagenda ku poliisi akaseera kano okulaba nga bajjayo kandideti waabwe, naye nga kyenyinza okutegeezaako tetunnamanya oba atwaliddwa ku poliisi oba wa, naye nga gwe kyenyinza okutegeezaako nti amaze awambiddwa nga we nakulengezaako gwe abaddeko obwedda nga nkuweereza, naye gwe kyenyinza okutegeezaako nti nkugambye omusajja wa Jati agambye kuba buli wa kamera era amasasi kyenyinza okutegeezaako akaseera kano waliwo emmotoka gye nnengera ejja omulungi andaba akaseera kano ngenda kuba nga nvaako okulaba nga neebereramu okuba nga nkulaga. Naye bw'owulira emirango manya kigozi. Nikiria nomination ze Kawempe bedda mbirigo bwambaze edda nno kuva eri enyama badde nomination ya Kawempe badde bagenze ku electoral commission. Balina abantu bebawambye juma bakutta abeefudisa abeNUP abaki anti kati yagenze lwa mirembe owa NUP. Nze nawe gwolaba bwambaze edda bunjagala tovola bandi eno ate bw'onansaasira gwe nkole ki? Bw'onansaasira ate gwe banakwata nkole ki? Bwanjagadde edda naye nakubeera wali bbala kati bikomera nina kuddayo wali kati nno kino maama tekiriiko kaadi webeera ng'okimanyi. Watamu sebo bino tebiriikaani.
noba bulazeewa. Chidako. Emotoka genze. Kanaye kamba sibule. Bino birikani. Olidawa. Anti nkubuza olidawa. Olidawa. Hello. Hello. Anti nku. Anti nina ebintu byokati ogenda kunoonya. Do you need to record what happens on the road when you drive? This dash cam equipped with 3 cameras allows you to record videos inside and outside the car at the same time. This camera will protect your car when you park it at night and also in unknown places when you leave it to carry out your tasks. You can also use it to record videos if you are an influencer and need to record videos while driving to upload to social media. Order yours now, free home delivery, cash on delivery. Bakubira ku biro obusimu ndi mu kupostinga esaba ulya tulekana tulineka ndi detembe bate bayine video zona zikutete uneza bad condition ezikuti
Yes, abali kusabula omukisa AK Commander nzaliko, AK Commander bali kutike media nzaliko. Musabire abantu bamuza kasozi tali safe bamukubye ne bamukuba bubinyo na mawule wa Top TV bamuje mama eriso ne bakuba amasasa nalukola gwe tuli na isawa zino tugenda kunonya kupakinga bamukubye ne bamuyisa bubi musajja watu se embera teri nungi nakamu bawambya abaana jate kubya abantu bakubya amasasa so gumulira nti wali wafudo lunaku lwaleero mwekanga eyembere eriwo no government ya musibira mu bwa bwetyo bweyisa abantu sagala we kono tunakola bwati pambo musajja watu hapo gweda baba sikawo bagala baba kulu abafuti soja baje batumu leo atete bagenda mmuti yao kala bela Genda pula wana vitala hizo. Tugenda kutebe tugenda office Silamu. Oja kuninda wewe tuli. Na hiyo ndio kufunza yeye ndio
mutuusa ku kitebe. Maze mutuusa. Mukomaawo, mukomaawo. Amuza kasozi bamukubye bamuyina ne mwe kati ninyo tuli live bana tuli ku kitebe temufaayo ba kamera ngitunuza wansi mukole ekisoboka kyonna kyonna awatali mu kumenya amateeka akwata ekifeeti ky'omubaka wa palamenti wa Kawempe kyembakutira nze ndi wa Busia naye munange wanange nze wano kitebe kubawanira ayo webusi eukokera luli mbere ne baddewo abaana ba Kawempe ogenda kwogera linako naye abantu nina bangi obalaba tuli live ze ndi wa Baba TV naye eno chano yange kola sitwa ndio chayo kata nsonyiwa solo kuwa muva ulina event nkonaako ya kubanga kuinvitinga 076 Nicolas Togeza, Baba TV, Extreme Media YouTube.
naira wanike data wano mu magezi wanike data wano tubalabe tubasoda bene tewalika Kita kugana wa mmoja jati ate ne babali bakoze tubiri sose uri omwana akwate kugazana abada tusura kwambala kwa matatu abada akoze nje abada akoze yakunonyako kipone ko yene rira nayo kipone ko wali kujai kwenda kugira kuna soja mukuru wa Kabeiti yetegeke baletegekera muliro ekawempe tetugenda mu sikulonda wabula ndowooza kawempe reflection yakyo tetugenda mu 26 era Museveni ngeri gyagenda kuyisaamu wano ekawempe kakasiza dde ategenda kwawukanako na ngeri gyagenda kivuga 26 oli ajja azikugano kati ayana uliriza era olunaku lwolintegeera simanyi tewandala kikambwe ija kusisinga nange omukulu nakyakola kale Democracy depends on a free press. Please support our independent journalism at democracynow.org/give. This is Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report.